Uganda yandiba ne kampuni za insuwa eziwerako naye nga zino zirina poliisi eziwerera ddala wabula ekyennyamiza nti abali mu zinsuwa batono nnyo bw'ogeraageranya ku muwendo mu bitundu ebirala. Old Mutual Property Holdings yegasse ne UAP n'ebitundu ebirala ddala 6.7 ku buli 100. Kyokka ssentebe wa Spear Group of Companies era nga ye ssenkaggale wa UAP Insurance mu Uganda, Sir Gordon Wavamunno, agamba nti alina essuubi omukago guno gwandibatwala mu maaso. Around this country, before you go to other countries, if you are talking about VAT, there will be few businessmen or women who do not know who are VAT in the country. And I'm proud of that, and I'm proud to have associated with VAT Kenya Group. And we look forward to continue to pattern with the new arrangement, with another company which has joined us, which is more stronger, viable, profitable, that is Old Mutual. Kino bakikoze nga beetaaga ne bannaabwe okuva mu South Africa era nga baakwongera embavu mu mpeereza ng'akulira omukago guno Peter Mwangi bw'annyonnyola. With a non-African firm, if you like, vis-a-vis one that has roots on the continent and is committed to this continent. Certainly, the right partnership is for businesses that understand Africa, that are committed to Africa, and that have a track record of building successful businesses in Africa. Sir Gordon Wavamunno ategeeza nti omukago guno era gwakuyamba okukuuma ebituukiddwako mu myaka egira ddala 3 UAP gy'ebadde mu nsiike saako n'okufuna ebirala. They are all over the world and they are very, very strong in the whole of Africa in various businesses. Of course, like me, they don't put their eggs in one basket. They are not only in insurance, they are in various businesses. They have a good leadership. Ye Dr. Kalema Williams saako ne munne ssentebe owa UAP Old Mutual Mwami Joseph Wanjuyi bagamba nti abantu kino baakukifuniramu ddala wamu n'awatali kutaataaganyizibwa mu ngeri yonna. Bonna bagamba nti abantu abatawankana n'okutuuka ku by'obugagga naye ne bitokomoka mu kaseera mpawekaaga kubanga tebabiteeka mu mikono gy'abayinsuwa.